Nkwaniriza kwa alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde nga tuli wamu ne bannaffe aba UBC. Mu ssaawa 24 ze twakakuba emabega Arua yesinze okufuna enkuba ennyingi ng'efunye millimeters 33 n'obutundu 7. Bwe tulaba ku kifaananyi kya Ssemugenza ekikubiddwa ku ggwanga lyaffe ku makya tulaba nti ebitundu ebyo ebya bukiikakkono ssaako ne bugwanjuba byafunye enkuba olw'ewalala omusana ne gwaka nga yegukubakubamu. Olw'eggulo ebitundu ebyo ebya bugwanjuba bukiikakkono ne buvanjuba byafunye enkuba era ewalala ne wasigala ng'omusana gwaka nga yegukubakubamu. Kino nno kiviiridde ku buzito bw'omugongo gw'empewo ogusimbye ku lukalu nga guva ku sserwandula mpewo ayitibwa Mascaline era nga guno gunyigiriza omukubo gw'enkuba ne gusemvula ne gudda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubira enkuba mu bitundu ebyo ebya bukiikakkono ssaako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale olwo ewasigadde omusana gujja kwaka nga bwe gukubakubamu. Olw'eggulo tusuubira enkuba mu bitundu ebyo ebya Arua ng'okuli Biita Odda Ettololo wamu ne Bugumu okutuukira ddala ku Celsius 29 mu kibuga ekikulu Kampala wamu n'emirirwano so ng'ate mu Kotido lijja tuukira ddala ku Celsius 31 olwo mu nsozi ez'e Kabale lijja tuukira ddala ku Celsius 25. Ebibuga eby'ebunaayira ekibuga nga Lagos ne Addis Ababa tubisuubira okufuna namukikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu wamu ne Bugumu okutuukira ddala ku Celsius 28 mu kibuga Nairobi so ng'ate mu Mecca ejja tuukira ddala ku Celsius 47. N'olwekyo asuubira okugenda mu bifo ebyo genda nga weeteeseteese. Sigadde ndi Agnes Nalukwago.